nga president yatendereza nnyo omugenzi kanso Anthony Wameri era ekifaananyi kye nalabye mbadde naludde okubeera nga nkiraba. Yagambye nti kanso Anthony Wameri yabadde omulwanyi waffe Namige nga ffe we tutya ate ye waasonga nga talina waatya nga talina musango gwatya kubeera nga alumba. Yavuddeyo naawe ekyokulabirako eky'omusajja amanyiddwa nga Jamiru Mukulu ono nno nga bagamba nti ssaabayeekera mu ggwanga Uganda. Omusango gwa Jamiru Mukulu okusinziira ku President Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti buli muntu yagutya, abafamire ye baagutya, mikwano gye baagutya, baloyazi abalala bonna baagutya. Nange kennyini nagutya. President bw'atyo nga bw'ayogera, nange kennyini nagutya. Naye yali kanso Anthony Wameri ataatya musango guno ogwa Jamiru Mukulu. Era ono yavaayo n'agenda ne mu kkomera n'amukyalira. Ewali ekirungi munnanga ate wabeera n'ekibi. Okufa kwa kanso Anthony Wameri kulaze ebintu bingi mu kibiina ekya National Unity Platform okutwaliza wamu. Okuva lwe yava mu bulamu obw'ensi eno n'afiira mu ggwanga erya Amerika, munnange n'okubeera nga tulindiridde maiti ye okuva lwe yafa paka lwe yakomyewo ate mpaka lwe yaziikiddwa, munnange ebigambo bingi ebyali biyitiŋŋana oba olyawo. Naye era nga bw'omanyi nti wali ekirungi munnange wabeera n'ekibi, ate vidiyo eno nkusaba sooka ogimpira ekigalo tusobole okubeera nga tutambula ffenna. Ompya subscribinga osobole okubeera nga tosoba waka ono gwe tuleeta munnange. Nagamba amawulire tusooka gasengejja oba olyawo tubeera n'amawulire mangi naye tufunamu ago agasinga okubeera ag'omuzinzi ate ge tukutuusaako. Ebigambo byali bingi mu kibiina ekya National Unity Platform. Munnange okuviira ddala ku lunaku ababaka Honorable Alan Sewanyana kw'ossa Honorable Muhammad Segirinya lwe bayimbulwa okuva wali eri mu kkomera ery'ekigo. Kale ebigambo byali bingi nnyo ebiyitiŋŋana. Bino nno nga byaviira ddala mu bawagizi b'ekibiina kyennyini ne bitambulira ddala okutuukira ddala ku ntikko mpaka mu bakulembeze b'ekibiina kino. Bangi baalinga beerumba okuva mu buli nsonda, okuva mu buli koona, naye okuva omugenzi Anthony Wameri ono nno ng'abadde kanso mu kibiina ekya National Unity Platform era nga yabadde akulira balooyazi bonna munnange okuva mu bulamu obw'ensi eno, kyaleetawo okubeera nga ekibiina kyakkakkana era bammembazi bonna njaga kutwala omukisa guno okubeera nga mbeebaza. Mwebale nnyo mwebali ddala okubeera nga temwalaze enjawukana, okubeera nga temwalaze busosoze, okubeera nga mwakwatidde wamu, okubeera nga mwalaze nti kino ffenna buli muntu kimukwatako. Okwerumaaluma, okuneneŋŋana, byonna byasso ne bibeera nga bidda ku mabbali oba olyawo bisooka tunulira ekintu kimu ekya muganda waffe ono kanso Anthony Wameri. Abaabeereddewo famire mwenna mwebale nnyo mwebali ddala okubeererawo mukyala we, abaana be, kw'ossa maama ne baganda be. Mwebale nnyo mwebali ddala. Nja kutwala omukisa guno okubaza ne President w'ekibiina Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga wakoze kyonna ekisoboka okubeera nga maiti ye omugenzi Honorable Anthony Wameri kanso waffe ekomezebwawo. Bw'oba olyawo munengo bale tomanyi, kanso Anthony Wameri yafiira mu ggwanga erya Amerika. Ebigambo bingi ebyajja nga biyitiŋŋana naddala okuviira ddala mu bantu abatayagaliza kibiina kya National Unity Platform birungi nga bagamba nti essente ezireeta omulambo oba ezireeta omubiri gwa kanso zibeekubya mpi tebazirina, bali mu kusabiriza. Oba olyawo President yavuddeyo n'akikoonako. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo naga nti kituufu sente zibadde zituwe ku buyampi kubanga zibadde sente mpitirivu nnyo nnyo. Era kanso Anthony Wameri okuva lwe yafa mu ggwanga erya Amerika twali twetaaga obukadde obusoba mu 200 obwa siringisi za Uganda okubeera nga maiti ye ekomezebwawo oba olyawo ateebere nga eziikibwa. Kale sente ezo mpitirivu nnyo, miliyoni 2 birambirira okubeera nga byali byetaagisibwa ate mukadde akatalina wekaaga. N'owulira bavayo nga baga nti President Kyagulanyi Ssentamu yasuubiza omuntu miliyoni za 5 oba miliyoni 5 aveeyo ayogere ebikikinike nga naye si bituufu, nga sente miliyoni 2 zibanjibwa ku kanso ya maiti Anthony Wameri. Ebyabadde mukuziika President yatendereza nnyo omugenzi kanso Anthony Wameri era ekifaananyi kye nalabye mbadde naludde okubeera nga nkiraba. Yagambye nti kanso Anthony Wameri yabadde omulwanyi waffe Namige nga ffe we tutya ate ye waasonga nga talina waatya nga talina musango gwatya kubeera nga alumba. Yavuddeyo naawe ekyokulabirako
ekyomusajja amanyiddwa nga Jamiru Mukulu ono nga bagamba nti ssaabayeekera mu ggwanga Uganda. Omusango gwa Jamiru Mukulu okusinziira ku President Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti buli muntu yagutya, abafamire ye baagutya, mikwano gye baagutya, baloyazi abalala bonna baagutya, nange kennyini nagutya. President bw'atyo nga bw'ayogera, nange kennyini nagutya. Naye yali Kanso Anthony Wameri ataatya musango guno ogwa Jamiru Mukulu. Era ono yavaayo n'agenda ne mu kkomera n'amukyalira n'atatya kuyimirira mu musango gwe, walayi n'avaayo n'aguyimiriramu. Oyo ye Kanso Anthony Wameri. Nakoledde akatambi ku channel yaffe ya AKTV eno yennyini nekuga nti Kanso Anthony Wameri yawangula n'engule mu balooya banne bonna omwaka 2021 nga yabasinga yabanywamu akendo. Era ekibiina kye oba faamu ye eya Wameri Company oba faamu ye eya Wameri and Company Advocates era yalya empanga mu bibiina byonna ebyabalooya abadde akola nga teyerekereza. Era okusinziira ku bubaka ne ku bimwogerwako abadde ayagala nnyo okuyamba naddala omuntu oyo atalina buyambi, atalina busobozi, atalina buyambi, abadde ayagala nnyo okubeera nga ayamba omuntu oyo. Era ayimiriddewo nnyo ku bammembers ab'ekibiina ekya National Unity Platform munnange babadde bajja nga bakwatibwa enkya n'eggulo. Ono abadde mundu mmenye, tumusaaliddwa nnyo. Era ekibiina kya National Unity Platform nga bwe nkunyonyodde mu ntandikwa nti ebigambo bibadde bingi nnyo naddala omwezi guno ogwokubiri nga guggwako nga bammembers batandise okwerumba, balumba leaders of opposition ow'ekibiina kino mu parliament, ne boogera bino ne boogera biri, ababaka nga ba Abedi Bwanika mu Galatiya nga boogera kino boogera kiri, lawyer waffe Meya Elias Lukwago nono nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala. Kale ebigambo nga biyitirivu naye okuva Kanso Anthony Wameri lwe yava mu bulamu bw'ensi eno n'okubeera nga tulindiridde omubiru gwe paka lwe yaziikiddwa, bino byonna byateekebwa ku bbali. Unity ng'ekibiina National Unity Platform erabiseeko, era njagala okukubiriza bammembers mwenna Unity eno ereme kukoma mu kufa, ereme kubeera nga ekoma mu nnaku, ereme kubeera nga ekoma mu kkungubaga. Nga President bwe yayogera n'agamba nti abantu bangi abatulimu naye nga batuwa amawulire amafu tusobole okukyawa bannaffe, nga buli gwe tulaba tugamba nti oyo yalya n'ataalya, batusigamu obukyayi obwo, batuteekamu ensigo eyo tusobole okubeera nga tweyabuluzaamu oba oliawo n'awatali nsonga. Kale gwayagala edduuka mu bitundu by'e Makindye okuliraana restaurant ya Haji Haruna Mbiru HM Restaurant, kuba ku nnamba y'essimu eno gy'olaba ku lutimbe lwo. Edduuka lisigaddewo limu lya Namukisa yekka. Era edduuka lino osasula mwezi gumu, si bya kusasula myezi 3. Security y'amaanyi nnyo, weriri wayonjo, ku main wakola bulungi nnyo, wasigaddewo edduuka limu. Kale kuba ku nnamba y'essimu eno osobola okubeera ng'ofuna omukisa gw'edduuka lino. Sente ntono nnyo nseka buseko. Nze Ekemasa kutimbe gaggadde. Webale kwekumira ku AKTV kusaba n'obwombe video gipere ekigalo mukisa subscribing okonene kade tubeere nga tutambula ffenna mu waaka waffe. Mukulikeyo ddala badde bagenza okuziika Kanso Anthony Wameri. Era nsaba Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agummuze mirembe. I sign out for now. Peace. Akumata kumira mpera. Bye bye.